Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale tukwagala nnyo najjo sinzira okubanga otulaba gwali ku mukutu ogwa There Is Still Hope n'emikutu emirala weebale kubanga ate otugoberera olunaku olwaleero. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Omwoyo omutukuvu ajja tulungamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu bwe tusabidde. Amiina. Kale leero twagala tulabe okuloota muwogo kasava kitegeeza ki? Tugatunula ebirooto eby'enjawulo mwe muli okubanga oloota nga you are harvesting oba uprooting muwogo. Ekyokutugala kulaba okuloota ng'owaata muwogo, okuloota nga olya muwogo, n'okuloota muwogo mu bungi bwe, aye n'okubanga oloota ennimiro oba omusiri gwa muwogo, n'okuloota muwogo omuvundu. Tujja kubanga ate tukigattira awo mpola mpola. Kale muwogo bye bimu ku birooto ebiri common mu bantu, era abantu baloose nnyo omuwogo w'enjawulo. Obwo biseera by'eddembe ojja kusoma Isaaya 3:10, osome n'ekyamateeka ekyokubiri 28 n'olunyiriri olw'omunaana. Kati ebirooto bya muwogo birina meanings bbiri, waliwo eziri positive ne negative, ebitegeeza ebirungi n'ebitegeeza ebibi. Naye buva gye bulaga tubadde tukugamba ebirooto bino olina okubeera omwegendereza nnyo. Oyinza okukiminterpretinga n'ofunamu ansa enfu, kubanga oluusi you have half information. Tuwetegereza nnyo kyatandise kitya, kyakomekereza kitya, gozuka buzukusi naloose muwogo ayagala bakuwe ansa. Kale muwogo oyo akika kye tuyita hope, essuubi, joy, abundance, harvest, growth, okukula n'ebintu ebirala bingi nnyo. Oyo ki? Oyo muwogo. Kati eyo positive general meaning. Okay. Nti yenzivuuno laga emakulu eyawonna ennungi. Kale tulina negative, enzivuuno eyawonna ye struggle, okutakabana, poverty, bwavu, hardship, obukalubirivu, pain, obulumi, zita anxiety kyekyo kuba kweraliikirira. Tulinamu family bondage, kwegamba endagaano ez'ebika. Tulinamu less achievement despite much effort. Leero tuli mu weekend ate okimanyi bulungi nnyo. Kati okosa oluzungu olungi ekitegeezo nja mu mood ya weekend. Bena yagulira embizi edavuddeko. Kakati less achievement but much effort kitegeeza nti oteekamu kinene naye ofuna kitono. Bebalowooza nti nkola nnyo naye ofuna katono. You work like an elephant, you eat like an ant. Okola ng'enjovu olya ng'enswa. Kati eyo general meaning, interpretation ey'ebirooto ebyo ebya muwogo bitali birungi. Kale kakati njala tugende tulabe kimu ku kimu. Kakati tutandise okuloota ng'okungula, harvesting, oba when you are uprooting, ng'okungulayo. Kati awo olina okwegendereza. Wabawo kwegendereza. Condition number 1, mpulira bulungi nnyo. Muwogo mukulu muto. Ekakwakulizo. Buli woloota nga olikulayo muwogo nga muto, wadde okungula muwogo kulungi, that is bad. Ekyo kiba kibi. Ekyo kiba ate kirooto si kirungi. Ate manyi mba nkungudde. Ali okungudde ebito abamulabe, that's devil's attack. Kuba bulumbaganyi bwe. Era kikyapulayinga ku butunda, ku bibala. Okuloota ng'onoga obutunda kirungi, miyembe kirungi, mapaapaali, ekibala kyonna. Naye ate oloota ng'onoga ekito, that's very bad. Kiraga you are faster than God, you are impatient. Togumiikiriza. Ekirala kiraga
a devil's attack obulumbaganyi okubeera obubi on that gift. Kirabe ekyo Tayagala kikule akipapira akitiraawo okuba kutta kuyitibwa okwo oba kirabo osanga nti ono n'apapa otandika ekkanisa bayanguyiriza okuyitibwa kutuufu naye akaseera akakyamu kati okunoga akatunda akato okunoga kirungi naye ate kato kitegeeza sitaani tayagala katonda byonna byategese bibeere fully mature. That is premature of spiritual gifts and anything else. Sani aba ayanguya akitire mu premature akwanguyiriza wano nekira nawe batolina bugumiikiriza ng'omuntu ndowooza tugenzeyo ki yagadde okikunyonnyola osobola okuba ng'okitegeera kakati okuloota ng'okungula oba ng'okulayo muwogo tugambya condition talina kubanga muto. Ekisooka that is good news. Amawulire amalungi ekikubidde dda mu ngalo mawulire gaba maki malungi nnyo. Ekyokubiri happiness. Essanyu. Ekyokusatu increase okweyongera. Ekyokuna profit amagoba. Ekyokutaano reward empeera. Ekyomukaaga wealth obugagga. Ekyomusanvu prosperity okukulaakulana prosperity. Ekyomunaana deliverance okusumululwa. Ekyomwenda growth okukula. Ekyekumi breakthrough kubotola. 11 open doors. Enzigi enzigule. 12 good investment. Kwegamba ogenda kuteekamu tutandika twagambye tutya general interpretation. You can invest much and gain little. Osobola oteekamu kingi n'ofuna katono. Kati kino kiraga good investment. Okuteekamu okulungi okwo. Oteekamu katono aye noyola byozi. Okitegedde? Kakati bino ebirooto bigirako condition. Obukwakulizo. One, kikusanze mu mbeera ki gy'olimu nga ggwe akifunye obadde mu kusaba nti ye obadde osabira ki ti Mukama nnyambe ambulire ekikirina okuzzaako. Kati oluusi obadde osaba ng'oyagala Mukama akwongereko bwe kiri oyagala Mukama obeeko amawulire amalungi agajja mu bulamu obwo. Essanyu nga sitaani abadde akukaabye essanyu libuze. Okitegedde? Ng'oyagala Mukama omuweereza Mukama akuwewuka reward. Oyagala okulaakulana okusumululwa. Kati kisinziira mbeera ki mwekikusangidde. Kyo nakyo kikulu nnyo. Kale mu bisala byo eby'eddembe ojja kusoma Abaluumi 15:13 osome ekyamate okubikkulirwa ekyamateeka olwokubiri meka 8 10 na meka 18 ekyo nakyo ojja kubanga ate okisoma osome n'engero 10-12. Kale kirooto namba 2 okuloota ng'owaata muwogo ate kyo si kirungi. Ekyo tekiba kirungi. Okulota ng'okungula muwogo kirungi naye okulota ng'omuwaata si kirungi. N'okwata amatooke era tekiba kirungi. N'okwata lumonde kwegamba kikwatagana ku kuwaata. Kaakati ekisookera ddala okulota ng'owaata that is misfortune. Saagala kwogera mu Luganda naye munaye sina kyakukola. Ekisiraani. Muwogo ono ndowooza omumanyi ng'omugye mu nnimiro. Mutegeera bulungi. Faanana gy'abaakola ki? Gy'abaafa abaddate biki. Teri agala kukwata abantu anyumirwa mulaba obanga ayidde obanga naye bwate emmere eyo era n'engeri mugamba nze okuwaata. N'engeri bamuwaatamu asooka n'akolako bw'ati ebitaka. Wala ne mukuwaata tolabamu nnyo geyini. Tewaba kufunamu nnyo. Tosaka nze nyumira nnyo okuwaata muwogo. Kuba lwaki ogenda funa. Kati okuwaata muwogo this is a misfortune. Ekyokubiri loss of honor. Okufiirwa ekitiibwa. Muwogo aba akyaliko ekikuta aba ne honor.
yaba n'ekitiibwa munna era osobola omukuba bbeeyi yonna gy'oyagala naye mujje era asobola osusulawo awo abeerawo naye mugjeeko ekikutu asulewo terasobola namugulaga gulaki onguza omuwaate lwaki onguza omuwaate nze ndi mugula ngenda mulya nkya kakati muteekewa omaze okumuwa oba omulowalinzemukko oba omuggyemu value osoogera mu katale nogamba nze nyina genda ngula gwe bawaase muganda wange at least omugula ne bawaata ng'okola ki olaba lwaki batunda muwaate kiki kabadde kyakali awo mission ki gye balina kitegeera ekyokubiri essebo kugambye loss of honor respect and hostility okitegedde among friends loved ones mu b'eŋŋando baba baagalwa ogenda kubanga tebakyakuwa nnyo kitiibwa tebakyakuvaluwinga nnyo ng'omuntu ng'era essebo siba ennyanizo gye bakwanirizaamu teri ng'eri hostility ekyuka enneeyisa tebaba basanyufu nnyo ng'era bakulabyeko kojjama bwe bakulaba emimwa gibeera mu nnyindo oli baddukanga kati oyingira wekka ekirala struggling to bless the family efamily ogenda yita nnyo mu bugubi okubanga ateebako kyeba lack of diligence kitegedde diligence kyeki kubanga kunyiikira ekirooto kiraga nti mu byokola obulamu okunyiikira weetaaga oteekemu obunyiikivu ojja kusoma Zabbuli eya 34:17 ate gisoma kirooto namba 3 kulira ng'omeketa olya ayidde bulungi nnyo ate wano wendyako omubisi nawomba ndi kwogera ku mwoga ayidde era ajja kunzizaako ne ku mubisi naye katusokere kukola ki kwayidde era omubisi ojja kudda ku gundi y'obutunda obubisi kyefaananyiriza kati kulota ng'olya muwogo 1 n'okubanga ayidde bulungi nga takaawa 3 nga si muwutta condition ezo zonna 4 si wa biwuzi 5 si wa biti 6 taseberedde ale kamujule w'amazzi 7 tasiridde normal food ng'eya bulijjo kati wadde okulota ng'olya muwogo kwandiba kulungi n'ate waba akaawa ate kibi okitegedde biragamba endala your feelings empulira bamukukaka oba omwagadde are you enjoying it oba banakola ntya ebyo byonna olina obitunuulira kale kitegeeza good promises will be fulfilled in you ebijja kutuukirizibwa at the real time kaseera akagere era akatuufu muwogo oyo yayita mu process omulya lima miti koola kungula waata fumba ayidde wano oba omusimba toddayo waka n'okuma ekyoto nekiteekateeka noyoza n'amasowaani ngire munnange kimwoko kyange siiti naatera okujja kyebategeeza nti kano agenda atuukiriza ebisuubizo byo ebisuubizo bye gy'oli mu kaseera akatuufu ngategedde bulungi nja kusoma abakolisa ekyokubiri emu 2 egisoma the promises of God are number 2 you have reached a level of expectation physically or spiritually
nti otuuse ku kigere ekyokusuubira expected level otuuse ku kigera ekituufu buli omukyala asuubira okituuseeko hali okulya mubwezi final stage okumaliriza atuuse ku kigera kyekyo ayinza okumala ate nakulokola mu ddooko mampe ku mazzi spiritually financially etc n'ebirala ekirala kiraga you are feeding yourself with exactly spiritual food wegamba kiraga nti weeriisa emmere esaanidde eyo jukira these are carbohydrates. It helps you for growth. Temuli sitaaki oyo sitaaki muwogo munange ayinza okugwa wonna agwa wonna ayinza okugwa wonna anti mwe abasoma food nutrients food nutrients oba nutrients nutrition topic yali nutrition muwogo erimu starch ate era erimu ne carbohydrates ate starch etuwa amaanyi etuwa amaanyi kituufu nnyo ekyo kati kiraga omuntu ow'omundu akola ki kwegamba ntegeera bulungi nnyo ekirala kiraga nti enteekateeka z'olina oba z'olikola zezigwanidde eri okubotola kwo enteekateeka zennina oba plan era zigwanidde enteekateeka z'olina oba z'okola zezigwanidde they are the best zezisaanidde for your breakthrough eri okubotola kwa kati bana nagambye nti kikusanze kiti oyinza okubadde oli mu kusaba mukama njagala kukola kino kati mukama aba akolaga nti ekyo kyekyo kyekisaanidde eri okubotolawo omuzungu kyayita sizoni kitegedde nkitegeera bulungi nnyo kale tudduse okuloota muwogo nga mungi nnyo bungi bwayo munzola nga bungi alyawo muyitirivu very huge oba hips eza muwogo nga ziri awo obuswa that's very good a season of abundance mulimu biro bya muyiika talina kubanga avunze talina kubanga awotokedde awo oba nga alaalidde awo okulaala nga yoyo ali fresh taliko kamogo tolina okubanga butemeteme buli awo kati wabanga ali mu good condition a season of abundance ebiro by'omuyiika breakthrough okubotola promotion okweyongerayo prosperity kulaakulana present ebirungi surprise profit amagoba increase in business mu byenfuna establishment of works blessing mikisa n'ebirala bingi biyitirivu nja kusoma ekyamateeka olwokubiri 28:12 yogedde ku surprise mu luganda gikiri surprise omuganda talina bigambo naawe nagingezizako genda mu dictionary yange ebyewuunyisa surprise nja kwewuunyisa surprise banange number 10 essebo okuloota ennimiro ya muwogo bwe kiri nnimiro erina okuba nga eryerefe ng'enyirira nga muwogo anyirira bulungi si wa biwuka singa omusana gumwokyeza erina otokere erina okuba nga erabika ki ng'ali green that's hard working gwe oli mukozi hard working God has appreciated eyinza okuba nga obadde obulya bulungi enkiriki kamaze okulaga nga nnimiro ya muwogo nga enyirira that's hard working 2 productivity njakugira njakugira omuntu agamba productive kitegeeza obala nnyo ate fruitful olina kyogattako kale kiraga growth in life okukola mu bulamu career omulimu gift kirabo finances ebyenfuna etc
Nebirala. Era kiraga dedication in your career. Okwewaayo eri omulimu gwo. Oba wewadde nnyo. Ekirala, a need to be strong. Oteekeddwa okuba ow'amaanyi. Oluusi Mukama ayinza okulaga nti kyokola kyekyo naye weetaaga oyongeremuuko. Weetaaga okwongeramu. Ekyo naye gira yongeremu ki? Twongeremu amaanyi. Yesu emumwenda. Ajja gisoma. Bwe kiri. N'ekisembayo, dreams of rotten cassava. Ebirooto bya muwogo omuvundu. Muwogo avunza alaalawo yenna kalaala yenna Buganda wange. Those are foundational problems attacking your destiny. Bintu bya nsikirano bya musaayi birumbye amagenda go. Ekyokubiri, inherited challenges. Ebizibu ebisikire. Ebisoomooza ebisikire. Byaba jajja nawe bituuse. Nawe bikuyolekedde. Ebizibu ebisikire. Destiny attack. Okulumbiwa mu magenda go. Evil people within your family and friends. Abantu ababi abali mu family yo n'emikwano gikwetoolodde. Wali abantu ababi abali mu booluganda n'emikwano gikoze eki egikwetoolodde. Akati Luka 10:19. Yakuwa amaanyi n'obuyinza. Ako kamuli waneeno. Okulinnya kuki? Kumisota. N'enjabe ez'obusago. Ng'otandikirawo gwe otegeera. Kitoba Kristo ne tuva wano. Kati kankubuuli. Njagala kubesingako akakukoosembezaayo. Ebizibu ebisikire. Inherited challenge. Mwana. Ngamba. Point esinze n'okunkwata. Ngamba ekyataatawo. Wabisangawo. Nawe bikobye code. Engeri y'okubiwangulamu ebyo twala Kristo. Bali byabasoma kuba baali tebakkiriza Kristo. Yoba ne Kristo ono akuwa amaanyi. Baali bistopinze singa balina Kristo. Kyo kituufu. Boge mazima. Kristo ono akuwa amaanyi okuwangula ebyo byonna noba ng'obiri waggulu. Kituufu. Ng'obirabulabe bw'oti. Gamba Yesu. Nkwebaza olunaku lwa leero. Era nkwebaza olw'ekigambo kibuuliddwa. Ntegeeredde ddala kwatagana si y'omwoyo naddala ebirooto ku muwogo. Era njatula akamwa kange kubeera omulokozi wange. Nunule kuva mu ndagaano ez'ensikirano ze banyingizaamu oba nze kenyini ze neeyingizaamu asimanyi saasire ntukuze ompanguze Kristo Yesu. Amina era amina nnyo ddala. Tugenda kuba nga tusukkako wano olunaku olwaleero bingi nnyo naye olw'obudde butukutte ndowooza tugenda kuba nga ate tukoma wano. Olunaku olw'enkya tulina ebirooto bingi. Okuloota ng'oguze ebyennyanja kitegeeza ki? Ate n'okuloota ng'ate ebyennyanja ebifu nakyo kitegeeza ki? N'ebirala bingi nnyo. Lunaku lwa nkya twagaza olunaku olulungi, musule bulungi ate era mweraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.